Fulufiga ne bajjo bazeyo okwetonda ewa Diamond masanyu meerere ate ebya rape bikaabya. Maulana poliisi emukutte olw'okutulugunya omukyala. Aba Romantic Entertainment mukwano babeebaza nkwaniriza ku buyinzanisha Sylvia gye baliko omukwano gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Mami nenkusaba video gimpeereka like subscribinga ate gwe yasubscribinga edda mukwano okola kyamaanyi era nenkusaba mukwano onyigenne mu notification bell mbe nga buli kenteekayo obe ng'okafuna mukwano. Butereevu tutandise n'amawulire gaffe tugatandise ne Fulufiga oba Nakanguubi Jennifer wamu ne bajjo. Jjukira bano ababiri emabegako baali mu kibiina kya National Unity Platform ekya Mwami Kyagulanyi Ssentamu ne bamala ne basala eddiiro ne bakyuka omulundi gumu ne badda mu kibiina kya ki ne badda mu kibiina kya NRM. Naye kati mukwano ssaawa zino wenjogerera basaba Bobi Wine bamusinkane emagere okitegeera bamusinkane bakole ki bamwetondere ku ebyo byonna byonna bye bakoze eki bye bamuyisizaamu Bobi Wine bamwetondere. Naye kati mukwano tetumanyi kiki ekiri awo lwaki baagala okwetondera Bobi Wine. Fulufiga ne bajjo oba Nakanguubi Jennifer mukwano byonna ebinaaba bivuddeyo oba byonna binaaba nfunye nja kuba mbikuleetera wano ku buyinzanisha Sylvia mukwano. Ate era ag'ennaku ge tuyinawo kigambibwa mbu rape oba Precious Lemi mukwano bamugobye ku ki bamugobye ku Galaxy kwegamba wadde mu kisiibo naye era nga w'omanyi nti olugambo terukola ki terulekeka era ffe tulina oddujjayo nga bwe tuba tukoze eki nga bwe tuba tulufunye kyokka emabegako awo gayita nti baakola ki bamugoba ku sipaaka kwegamba ye bambi guno omwaka y'anaagutegeeramu mukwano kasita mukazi musabi anaagutegeeramu naye kigambibwa nti bamugobye ku Galaxy. Jjukira abadde akola ku Spark TV ng'akola ne ku Galaxy naye ate ennaku zino abadde yatandika okukola ki okuzannya ebina Uganda era ng'azannyirawo mu ki ng'azannyirawo mu Romantic naye mukwano agali mu nkubo mbu bamugobye ku Galaxy. Ate bo aba Romantic Entertainment mukwano bongedde beebaza. Jjukira baatadde akapya ke bayita Promise bagambye bannaaye baakateekayo episode 2 naye kwegamba mubalaze omukwano bambi mubalaze okuba nti mukola ki mubabeererawo. Ni naye era kisinga kunoolaba bino ebina Uganda ate okusinga emunda mukulaba ebikomando simanya wengicu simanyi biki nomulaba bino ebiki ebina Uganda kuba abaana bawano baffe okitegeera ni naye bali ebikomando mmwe mulaba ebyabwe ni naye ate bo tebalaba byaffe okitegeera kati kisingako mukwano ne tubawagira kintu ne bongera okitumbulira ddala mu maaso nga bambi tumwerabira okusubscribinga buyinzanisha Sylvia likinga sharinga era bambi ate bwe yasubscribinga edda okola kyamaanyi era nenkusaba onyige ne notification bell mbe nga buli kenteekayo sweetheart ng'okafuna. Ate wo ewa Diamond Platinum mukwano konguzi zatandise dda kigambibwa nti yakoze eki yawasizza oba kye bayita okuwoowa nange sibitegeera bulungi naye kyakka kye bayita okuwoowa mukwano konguzi zatandise dda ate era nga tweyongeddeyo oba nga tufundikira amawulire gaffe aga leero tugafundikidde ne Maulana. Maulana mukwano poliisi emunoonya wamu ne Sheeka lwaki era Sheeka amugambye ayanguwe yeetwale mangu nga yeetanaba ki nga yeetanaba munoonya kino ekikolwa kye yakoze ekyokuba omukyala. Jjukira Maulana musiraamu mu buno obudde obw'ekisiibo mazima n'akola ensobi bw'etyo mukwano ka vidiyo ogenda kuba okalaba awo mu maaso ak'omukyala. Bye bye mukama abankuumire. Bampita Nalujja Shubira Betty. Maulana mumanyidde ebbanga ki? Maulana mumanyidde emyaka egisukka 4 naye nga twakabeera ffenna emyaka 4. Mwesanga mutya? Mu mbeera ewaka bwe tubadde oba okwesanga twefuna tutya? Twefuna dda nga nkyasoma nali mu vakasini ya 4 nga tanaafuuka oyo Maulana gwali ng'akyali olika nga batandika ne tugira nansuubiza nga w'omanyi n'ayogera guno ali namukuba nakwana nga w'obimanyi ne tukola tutya ne bibeerawo bwe bityo naye erinnya we lyatuuka erinnya we lyajja yasinga kwagala bakazi naye nga buli bafuna omukazi nze akola violence zonna akuba alangira
abaana mulina bameka? Abaana tulina abaana basatu.